Omulungi wange webale kubanga weekuumiddeko munnange. Kyenkukoledde kiri kimu kyokka okulaba nti ensonga zino ddala ziri musana ate z'amazima ate tukola ebintu mu bwerufu. We tubadde twogera ku story ya mukyala Jalia oba mukyala Isima atubuulidde nti ensonga ze munnange n'abakakiiko bazimanyiiko era nga mwabo munnange n'abakyala nga sinaana kwogera bingi kansooke neebaze n'abakyala ono omukyala ono abaddewo nnyo ku lw'abakyala abakyala b'e Namuŋŋoona bonna Namuŋŋoona Kigobe Namuŋŋoona ku Luyinja Namuŋŋoona ku Lubya bamumanyi ng'omukyala omulungi abalwaniridde mu nsonga nnyingi story nnyingi zazaakola y'omu ku actually ye yayimirira ennyo mu ky'okuleeta prime minister Nabbanja omukyala Nabbanja n'agenda n'azimbira mwalabako story eyo omukyala gwe bazimbira ennyumba nazzayo n'abaana kusomera omukyala ono yayimirira mu nsonga zino alina program nnyingi zazaalwanirira naye ng'okusingira ddala mu bakyala era ng'erinnya bw'olya nti n'abakyala tugenda kuba twogeramuko naye kubanga twagadde ensonga zino ziveeyo bulungi abantu abamu tubamanyi nti batuuka ne bakola stories ezaabwe kwegamba ne abantu abamuyambye abantu naye nga ne story ezo teziba ntuufu naye ffe tugambye katutuuke paka ku ground ne tutambula bukalukalu ne tujja ne Jalia paka ate ewa n'abakyala munaye tumusanze abadde ali bize emirimu gye egy'okulwanirira abantu naye natufisizaawo akadde era tuzze twogereko naye agenda kuba nga atubulirako ku nsonga za Jalia atweyanjulira ababuuzeeko ate atubulira ki kye tuyinza okukola oba engeri gye tuyinza okuyambamu omukyala Jalia. Maama nsanyusa okulaba. Kale nnyabo. Mbadde nsaba weeyanjulire kuba tulaba abalungi. Amannya gange nze Nakonde Christine ow'abakyala mu Namuŋŋoona zone 2 ate omwami wa Kabaka ow'ekitundu kino. Ekitegeeza oli mukyala Muganda ddala. Ndi mukyala Muganda ddala. Wow. Mami ensonga z'omukyala ono zize zitambula atubuulidde olugendo lwe ne story ye nga bweri n'ebizibu byonna bye yafuna nsooka okwebaza okuyimirira weebale nnyo okubeera ng'oyimirirawo mu nsonga z'abakyala. Bwetyo bwe nkola. Kaakati Jalia ono mba ndi ku bya Nalulege Street. Nansanga awo yannoonya emirundi egiwera naye olwo nansangiriza era nasitukirawo nengenda nendaba ennyumba ye bambi butuufu nga bw'ogituukako okaaba amaziga kubanga yali asulamu n'abaana bali bana ekisenge kyagwa ate gye kyagwira wansi eno waliyo olukonko lw'amazzi nekimbeerera nga kizibu nnyo ne ŋŋamba katugenda kukola tutya okunoonya obuyambi tukwatagana ne Sanyuka TV negezaako nebigenda mpolampola nebigaana okuvaayo obulungi naye nga Jalia ali mu mbeera gyo toyinza kugamba banno talina kyakulya abaana tebasoma basuza musuzi omukyala yamuwa ennyumba bambi naye mwajja ka ssente yatuuse okutendewererwa Jalia olwaliwo talina gyagenda kwebaka talina gyagenda kusula ate nga n'oli omukyala omulaba mukyala mukadde naye akayumba ke kazigo katono nga bwe mukalabye yakamuwa buwi emyezi gyetoolodde kati bwensabira abazira kisabo bonna kansookere kuwa ekitiibwa Nabbanja otubeereddewo era nkwebaza byonna by'okoze Oweekitiibwa Nabbanja nkukubira omulanga ono omukyalawo naye tuwa ggwanga lyaffe Uganda senga otuuka ku nnyumba ye olaba nga naawe ekisa ky'obuzadde kikola ki kikwata awo we ŋŋambira Honorable ow'ekitundu kyaffe omwami Abeka Kawalya Haji omutuuzeewo talina gyagenda kusula kyonna ky'osobola omuntu yonna kyasobola tetujja gamba nti byonna bireete Mama Fiina ono Jalia bannange ate omuntu wo Jalia nayo nga bw'obiwulidde agenda kuliira mu Idi wabweru nannyini nnyumba agyagala abaana tebasoma omukazi watunga bw'omulaba omwami yamuddukako talina ssuubi ennyumba bagitandikako ssente ne zibula obuyambi ne bula naye nsaba buli muntu yenna ali eyo nga muzadde ajja yambe Jalia. Omulungi wange ebyo bigambo bya mukyala n'abakyala akoowodde mwenna omukyala Jalia erinnya muliwulya mukyala musiraamu ekisiibo kigenda kutandika abasiraamu mwenna gye muli tuyambe omukyalo ono nze mmanyi abantu baffe mwenna mugenda kubaako ettofaali lye mugenda okukola ennamba ya n'abakyala egenda kuba etambulawo wansi osobola okubeera nga naawe omukubira ku kasimu ne muba nga tukwatagana ffenna tukwasize wamu ate era mbasuubiza nti tujja sigala ng'ensonga eno tugirondoola paka we tunalaba nga Jalia azzeemu obulamu
obweyagaza addemu abeerewo n'abaana be ne famire ye kwegaba banyumirwa obulamu kubanga bambi tebazza musango kino ekyabatuukako tusobola okukirwanako ne tulaba nti no kisobola okuggwa ekirungi tulina n'abakyala ow'amaanyi akiyimiriddemu ate nga wali okubeera nga atulungamya wano na wali mumulabye ebigamba byeyogeredde kitegeeza ki nti ebintu si bya bulimba bintu bya ddala ekintu kino weekiri ennyumba tugikutte tugibalaze tugitemyetemye bulungi ababuulidde Jaliya ate era ne maama ono n'ababuulira kati ffenna gye tuli mwenna gye muli bambi abaana beetaaga okugenda ku ssomero ennyumba yeetaaga okuzimbwa omukyala ono asobola okufuna kyakola atugambyeko nti naye kuba kugenda wabweru asobola okugenda n'anoonyeza abaana be obulamu obulungi maama abaana abawala kubanga sitori ya mukyala Jaliya ono abadde atubuli atugambye yafumbirwa ku myaka 16 ate bazadde be munnange be baamuwaayo ekintu kino okyogerako ki gwe nga n'abakyala ebizibu bino ne mu zooni yo mwebiri oba gw'oyinza byogerako otya ekyo ekintu nkivumira ne sekuvumirira abazadde abamu balemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe bazaala Jaliya nga bamwagala naye omwana bw'omufumbiza wa myaka 14 bwakakyokano oba omusuubira kukola ki era y'embeera eno gy'alina okubeeramu tebaamuweerera afumbiddwa bigaanyi omusajja amudduseeko teyasoma talina gy'agenda kufuna mulimu nti ajja genda akwata ekkalaamu ate omufumbiza nga mwana muto ekikolwa ekyo naye ffe mu madiini ag'abakatoliki tetutera kikola twegendereza nnyo era nze muno mu zooni yange temukolerwamu bivve temukolerwamu bivve nvaayo bulungi ne nambulula kirungi nnyo ekyo munnange n'abakyala ayogedde okwebaza nebaza Chief Adweya yampawana emitwalo gye 10 njirina mu nju mwebaza nnyo Chief waliwo omwami yava Enansana yampa emitwalo 2.5 nziina saazikulagaako nziina mu nnyumba nagamba sigenda kuzikuwa nga tewali kamera era sisobola zimuwa paka nga twongerezaako buki bwongereza kwegamba ne tuba nga tufuna ekintu ekyawamu ekirungi zirina ne bwe nzikugirayo naziteeka wamu naye nazimugirayo Chief nkwebaza mukama akuwa obugabirizi obusinga ku obwo omwami Chief General Adweya munnange tukwebaza weebale nnyo kale olaba nti mwami naye ate n'asobola okuvayo n'ayamba omukyala n'omwami eyasobola emitwalo 2.5 munnange tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege wava Nansana kakati nno abakyala kuno n'okusoomozebwa kw'amaanyi eno challenge y'amaanyi bagitulekedde abaami bali mu kufuba kulaba nti ensonga ya Jaliya bagikwasa amaanyi naffe abakyala Prime Minister munnange Oweekitiibwa Nabbanja Mama Fiina mwena abakyala mwenna ab'ebitongole nasiyise dda ab'amasomero mboogeddeko mwenna sula motozi nkimanya ensonga eno tugenda kubanga tugitambuza bulungi nnyo Diani Beauty Sport Kabuusu Jay's Classic Kabuusu awo ku ngalabi ya Kabaka tulina aba Climax Junior School Kawempe Tula mwenna tukwatize wamu Queen Esther mukyala Miss Nabagala Rita oli awo Kyengera tulina abakyala mwenna nga tuze tuyamba abanina abakyala bange abali eyo Saudi Arabia, Omani, Dubai, Turkey, USA, omukyala omukyala Josephine Jose Jojo oli USA, omukyala Sarah oli Australia, mwenna mbakubira omulango, omukyala Julius awedde full figure General nkukubira omulanga munne jangu tukwasaganya ensonga ntulabe nti negguka n'abakyala waali sente zinatugambye nti azina naye tasobola zimu wakati kubanga kyekyamazima ayagala akwate afune tweriwera tubenga Jaliya tulina ekyamaanyi kye tusobola omukolera si kumuwa sente kubanga mumulaba n'ekyokulya leero tekibaddeewo naye tusobola okukuŋŋaanya ekintu ekiwera ate tukole obulungi n'abakyala tugenda kuva wano olina akatalekeka emmere olumu nze mmuwa nga abantu tebalina kye bagenda kulya nyongera kusaba buyambi kumuzimbira nnyumba n'abalina ekyokulya bambi asobola okuweerera bambi abaana bano aveeyo ayambe abakyala twebeereremu tuyambe mukazi munnaffe Jaliya olina kyoyogera nga n'abakyala wali wamwebaziza luli nga taliiwo olina kyoyogerayokko kanyongera okumwebaza n'abakyala mbeereddewo nnyo ge mazima n'abakyala nkwebaza nnyo maama webala omulimu gw'okoze kaneebaze Chief lwakuba namunyoonyaako n'ennemererwa okumulaba ssebo yonna gy'oli obuyambi bwange n'abakyala abulinera abunsuubiza ajja abunkwasa essaawa yonna neeyanziza nnyo neeyanzeege na buli azze nga mbeererawo Allah ayongere okumuddizaawo wajja n'omwami w'Enansana
omwami oyo naye mwebaziza nnyo wonna gy'oli alla yongere okugaziyiza ensawo neyanza nnyo neyanziike. Nkwebaza okubanga obaddeko, weebale nnyo, weebalire ddala, tovaako, ennamba eyitawo wansi, naawe osobola okuba nga olina embeera gy'oli mu kuyitamu, newe tukwasiza awamu tusobola okujja paka ku ground w'oba oli, sindika busindisi whatsapp message obeere nga otutuukira, tujja kuba nga tusobola okujja tukwogereko naawe, tuyinza obutakuwa naye ate ne tusalira wamu amagezi ne tulaba nga obulamu bukyuka. Akuumire atakuumira mpeera. Until next time, Melissa Mayanja.